Kitalo nye Dokita kati soke tumaliriza okungubaga bannange ba mikwano gy'abayimbi mwenna n'abayimbi abaze okukungubagirako Baby Deo olunaku lw'olusembayo sanse nnyo okubalaba mwebala okwerekereza obuliri ne mujja wano. President Eddy Kenzo tano webale kubeerawo bampita Omukunja atasera mbalamusizaako nnyo kitalo nnyo ekya Baby Deo. Eddy Kenzo Mr. President n'abantu abakulonda aba federation n'abatali tato olina omulimu munene nnyo naye ngenda sooka okusiima ku kintu kimu kyemukoze ku Baby Deo. Ivulinira guyafa ne tutuuka ne tugamba gwe baganye okuleeta ku National Theatre okusosola okuyingidde mu bayimbi kati batandise okulondamu obulambo n'emirambo nti ne mu bayimbi mulimu omulambo omusava n'ogutali. So njagala okwebaza tata nti ku kya Baby Deo mutaddewo balance. Ekyo kitegeeza omuyimbi ne wanaba wa kadongo kamu n'owa bandi n'owalaga n'owalege bonna bajja bakyekimu si ekyo bakyali. So Mr. President Eddy Kenzo nze nsobola okuba nga sikukkiririzaamu ttaano naye ate ku ekyo nkusiimye boyi weebale kuyiwawo okategedde manyi omuntu nawe oba tomukkiririzaamu wakolayo akalungi kamu okakola ki okasiima tosiba busungu mpaka nti simukkiririzaamu kubanga wanaagenda akola bwe bityo busobola okukyateera ne mukkiririzaamu olw'ebyo ebirungi bye nnaabandabye si ekyo ttaano. So tata njagala kusaba abayimbi bonna bwabaawo ekizibu ekimutuuseeko bonna babeere nga bayimbi. Ensobi yakolwa ku Ivuliniragu ne bagamba mbu bamuganye ku National Theatre mbu omulambo gwe baguganyeewo ne mbagamba Ivulini teyayimba talina nnyimba teyagatta ku music industry ya wano aga nti baganye nenga muneeteka okuba balinda omulambo omusava guli gubadde mu kapa. Ekyokubiri banange basebo ne banyaba abagalo era nakyo nja kituma mukulu Eddy Kenzo kubanga kakati taata gwakutte entebe awo saidi eyo. Simanyi oba ki ekigudde ku bayimbi ba Uganda naye ate Kenzo mwe tekinnabatuukako mu liigi yammwe. Ekyamazima Baby Deo ono agenze okufa ng'endonga alina engeri y'ebintu gye bitagala agenze mu byabasawo biringa bagambye abali mu maaso awo ttaano mbu mulina engeri gye muziyiza abalenzi anti bali ku mulimu gw'amawulire ttaano. Papa Eddy Kenzo wabaddewo akasonga kange Baby Deo yakuba hiiti ye Kawanga Yogera n'ennyimba endala era abantu babadde bamumanyi era nga omutimba mukyalo eyo n'atajja boyo obutebe babwasa naye endongo gyegenze ng'egenda mu maaso n'atagala ate atandise ofuuka omusawo omuganda ate akola ku balwadde n'abayimbi abalala bangi awo waliwo Jamie Kalicha obwongo bwagattagatta mpola mpola bangi bazze bagiraagira tatanga president nze nsuubira ekireeta obuzibu buno abayimbi bayimba hiiti ne bazifuna naye naafuna hiiti ate n'abamwavu nnyo ate nga n'omwana omuto ava mu kyalo ajja bamugambye womala ofuna hiiti ogenda kuba bulungi. Daddy Eddy Kenzo kuba kati onsinga emyaka ate entebe gy'otuulamu eri waggulu eri gye mutuula nze nzikiriza akakodyo k'okozesa n'amagezi n'abayimbi bano abalala baweeko funawo batuuze oba mu kasengo obawe ku bunootisi obagambe endongo bagibala bwe bati womala okuba hiiti zaako kino na kino kuba gwe musajja agwendaba nti osobola obigattagatta oluyimba nawe luba terubadde lw'amaanyi nnyo wano e Uganda naye ne luleetayo awaadi kati nabo bazigirireko okwo kubanga asobola omusajja yakuba Kawanga Yogera simanyi oba nsabye bubi mwandikigubidde engalo ekiba zeetaagisa
bwe mbasabye bubi Mr. President wa Federation ojja kunsaasira naye olw'omutima omulungi ofuna w'obatuuza n'obagamba gatta bwoti ne bwoti ne bwoti naye baloki giant bagenda baani bagenze n'abalala bagenda tugenda sigala tubafiirwa n'olw'ensonga eyo bakyali Baby Deo akawanga kaganye okwogera ttaano wumula mirembe nze njagala okubasiibula dadi akasembayo abayimbi bo bootwala abamu Gravity yabbye oluyimba lwange mpaka kuwulira bubi ne King Shiba tata mukulopedde ebiddako tetwagala kwerumaaluma obeereeyo ng'otudde eri owulire nti twerumaaluma dadi tugambire ku bayimbi abali mu liigi eyo n'abakulu ennyo nti ennyimba z'abaana abatandika 5 muleke kuzimalawo 5 kubanga ate tekijja kusanyusa nga twerumaaluma kuba ebyaddala tugenda kwerumaalumamuuko Mukama abakuume Baby Deo wumula mirembe boy Omukunja mumuweko ku bugalo ebigambo Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 67 94 729 oba noti 78 29 52 155.